Abantu ba Ssaabasajja mwenna naddala Abaganda, abantu baffe abawangaalira mu Buganda n'abo bonna abali mu katogo oba ekipooli kya Uganda. Sijja kubalamusa wabula ngenda kubabuuza mu ngeri omwennyamivu gy'alamusaamu abantu. Muti eyo amannya nze ndagire Omumbejja ye Ndagire Tajuuba oba amannya Ndagire Tajuuba. Nzize okwogera ku kintu kye mpulidde nga kyesisiwaza era nga tekikolwa, naye ng'ate kino kiviiridde ddala ku abo bonna Abaganda abasirisa obusirisi, Abalangira abasirisa obusirisi, abo bonna Abataka abasirisa obusirisi, naddala Abataka abagundiivu abatalina kye boogera. Ekirala kiviiridde ddala ku abo abawamba Buganda abaatuddiza ebyoya by'enswa. Kuba Museveni bwe yatuwa Obwakabaka yatuwa byoya bya nswa, yatuwa kampuni, teyatuwa Bwakabaka. Era Kabaka waffe ne bamufuula deputy CEO wa kampuni eyo, kampuni gye bayita Buganda ne bateekayo Mayiga kati ye CEO ng'amyukibwa Kabaka wa Buganda. Naye kindeese okwogera ku bintu bino kwegamba byennyamiza. Mulimu ebintu ebitakolebwanko mu Buganda. Mu Buganda temuyinza kugamba bantu timujja kuziika Tamale Mirundi ku ttaka lya Buganda ng'ayimiridde. Ntwala okusaasira ab'enju y'omugenzi Tamale Mirundi. Naye abantu abazze balaba ku by'obwongo abamanyi okulondoola embeera z'abantu, ebintu Tamale Mirundi byasembeeyo okukola ne byayogedde, musaanye okusooka okubituula mmwe ab'ennyumba ya Tamale Mirundi. Mubitunulemu nga temunnateeka kukola kivve kitakulwa mu Buganda. Mu Buganda teri Kabaka yali aziikiddwa ng'ayimiridde. Okuviira ddala ku bajjajja baffe abalambiranyi abaavaamu ekigambo, abo Abaganda eyasooka okufa n'alambululwa yekivaamu ekiyitibwa omulambo. Era ensi yonna kwekoppera okugolola omufu. Ebintu bino byatandikira ku Baganda ab'emyaka n'emyaka n'ebyeya ebitamanyiddwa. Nsaba okubannyonnyola nti mu Buganda temuziikibwanga mufu ayimiridde. Mu ttaka lya Buganda temuziikibwa mufu ng'ayimiridde. Ne mu nsi yonna mutunule mumbulire oyo omufu gwe baali baziise ng'ayimiridde. Ate bwe temuteeka bintu Tamale Mirundi byagamba kukola kubiteeka ku lubaale wa Buganda. Nsaba okwongera okubannyonnyola mbagambe nti mmwe bazzukulu b'Abassekabaka oba mmwe Abaganda oba mmwe Abaganda mwenna mulimu ebintu ebitakolebwa mu Buganda era bye mutasaana kukkiriza kukola ku ttaka lya Buganda. Tamale tayinza kuziikibwa mu Buganda ng'ayimiridde. Ekyo mukitunulemu, mukozese okutegeera kwammwe naddala mmwe ab'olulyo oba ab'ekika kya Tamale munsonyiwe si lulyo, ab'enju y'omugenzi Tamale Mirundi kubanga si wa lulyo. Ab'olulyo Olulangira tusaba nammwe muveeyo mutangaze ku kintu kino kubanga mwe mukulembera Buganda, mwe mukulembera ebika by'Abaganda mu kuluŋŋamya ensonga n'ennono z'Obuganda. Basaba mu ab'olulyo Olulangira muveeyo mutangaze ku kintu kino. Tamale Mirundi nze amwogerako simumanyi bulungi wabula nga mbadde mulaba era sirina bingi bye mumanyiiko bye nnyinza kwogera, wabula kye mmanyi nti mu Buganda temuziikibwa mufu yenna ng'ayimiridde. Ekyo tekibangawo era tekijja kutandikira ku Tamale Mirundi. Kaabeere Kabaka wa Buganda olwamalanga omukolako emikolo egy'obwa Ssekabaka yagalamizibwanga ne yeebaka n'awummula. Omufu bw'anaayimirira Tamale Mirundi wakululuumirira abantu be n'ekika kye n'abaana be n'ab'ennyumba ye, tajja kwebaka magombe.
tubasaba mutunulire mu nsonga zino mumanye nti kino tekikolwa. Ekirala kivudde mu Kabaka wa Buganda butaba na buyinza, kyembage nti Obwakabaka baatuwa byoya bya nswa, kubanga Ssaabasajja senga abadde ayina obuyinza nga n'ow'omuluka atiikirira Ssaabasajja n'ow'omutongole asitikirira Ssaabasajja mu kitundu ekyo tebaali bakkiriza kugenda mu maaso na kwagala kuziika muntu ayimiridde mu ttaka lya Buganda. N'asanyuka nga mulowoozeza ku nsonga zino, era nja kusanyuka nga mmwe mwennyini mubaddeko kye mukola n'okwongera okwogera ku nsonga eno. Mukama abakuume mubeere bulungi. Nze kubanga banzaala bankima naye siwulirangayo mufu aziikibwa ng'ayimiridde. Bannaffe, kati nzizeeyo okwongera ku kino naye kino si kyabalangira n'Abambejja, era odiyo eno si yabalangira n'Abambejja, y'Abaganda bonna n'abo abantu mwenna ababeera mu Buganda. Ebivu bwe bityo bwe byatandika, ebivve bwe bityo bwe bitandika. Taamala emirundi bw'aba yalama nti balina muziika ng'ayimiridde, ekyo mu Buganda omuntu aziikibwa ng'ayimiridde aba yeetuze. Oyo aba yeetuze, gwe basalayo ne basima ekinnya, tebamugalamiza, ne bamuziika ng'ayimiridde. Naye omuntu ateetuze mu Buganda taziikibwa ng'ayimiridde. Ate era omuntu eyeetuze afudde obufi nga Tamale bwe yafudde taziikibwa ng'ayimiridde. Era oyo omuntu eyeetuze bwe yamalanga okusalibwayo baamuyiwangamu enkejje, omuzimu gwe, omwoyo gwe n'ebikolwa bye bireme kudda ku baana be. Baafumbanga enkejje ne bazimuyiira agende n'ebisiraani bye, ng'ekitegeeza nti ebikolwa bye bireme kuddayo kulabikira mu kika ku muntu mulala yenna. Ate edda n'ompozi n'omuntu gwe baaziikanga bwe batyo abadde n'obulwadde obubi, oba afudde akafuba, oba afudde ensimbu ng'emukubye n'emutta, be bantu be baaziikanga ku lusalosalo era ne babayiwamu enkejje baleme kuddayo mize gyabwe kukwata bantu balala. Baabaziikanga ku lusalosalo. Gubadde guno mulembe gwa Kabaka Mutebi gwe tulabye omusimbu, omuntu agw'ensimbu nga yagabula Obuganda, nga yakola emikolo egikulembera Obuganda, omusimbu. Ne tubagamba emirundi n'emirundi omusimbu takola ekyo, ne mukibuusa amaaso. Abataka b'obusolya kyemuvudde mwesanga nga temukyalina ddoboozi, kubanga mumaamiddwa omukazi omusimbu. Muliko omukazi omusimbu amaamidde Obuganda, asimbuwalira ku Buganda. Obusimbu kitegeeza omuntu oyo aba ayimiridde ng'awatali nakumanya kimusudde, n'awanuka waggulu n'agwa, n'asimbuka wabadde asimbye, n'agwa eri, n'abolooga, ne yeenyaga, ne yeekojobera. Ye muntu omulwadde omugu w'ensimbu. Ate Abazungu baziyita shezas. Ate mpozi n'omulala n'omugenge. Edda walingayo obulwadde obulwala abantu ne bakutukako engalo, ab'ebigenge. N'omugenge era baamuziikanga ku lusalosalo ne bamuyiwamu enkejje, enfumba ezitokose. Ne bamuyiira enkejje nga tebamuzinga na bulungi, temabwebasa bulungi magombe, ebintu bye bizibu bye bikome ku ye. Naye Taamala abadde mulamu nga mulaba, simanyi bulwadde bumusse, okuggyako senga abadde nga yeetuze baali muziise ng'ayimiridde. Naye engeri gye yafudde obufi ayina kuziikibwa ng'agalamidde ng'abafu abalala bonna bwe baziikibwa mu Buganda. Singa abadde ayina ettaka lye lyagenda okuziikibwa nga teriri mu Buganda, lyaligenze n'aziikibwayo nga bw'ayagala. Naye bw'aba alaama ng'ate yazaala, alina abaana, alina abazzukulu, alaame aziikibwe ng'ayimiridde, ekyo tekikkirizibwa mu Buganda. Mwebale nnyo okumpuliriza. N'ekirala, temujjanga kuleka nga buli omu akole ky'ayagala, nedda. Mulimu ebintu ebitakolebwa mu Buganda, mu ttaka lya Buganda, era n'ennono zaffe zirina okubirondoola. Tulina okugoberera ebyo ennono zaffe ez'Abaganda kye zitegeeza.
so si kubuukira buli ayogedde. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abakuume.